Emirundi mingi tulemwa okutuuka eyo gye tweyayanira okuba nga tutuuka. Si lwakuba tetulina busobozi butuukayo, si lwakuba tetulina kutuukayo, naye lwakuba wakati mu ngendo ze tuba tutandise okutambula tusanga abantu ng'ogenda Kyotera, ng'agenda Rakai, ng'ogenda Kyotera, ng'agenda Lwengo. Emirundi mingi abantu bava ku mulamwa ne beerabira nti natandise olugendo nga ngenda Kyotera, naye ate omuntu gwe ntambula naye ku lwaleero bwe ntuuse mu makkati awo ye agenda Mbarara. N'omaliriza nga gwe yatandika olugendo lwo otuusizza balala nga gwe totuuse. Eyali agenda e Kyotera okulima mu kibanja kyo n'omaliriza nga ofuuse mupakasi e Mbarara. Kikyengezaako okutegeeza. Mu bulamu bw'ensi eno ng'oyagala okutuuka gy'olaga, kubanga buli muntu alina ajja neye, naye ng'oyagala okutuuka ku jja neyo noonya baani abali mu lugendo olumu. Kyabulabe nnyo okgenda mu paaka ya takisi ng'ogenda Lwenge waffe Busubi Kyamaganda n'otuula mu mmotoka ate ezigenda e Wakiso. Emboozi z'otambuliramu ez'abantu b'obeeramu, abantu b'owangala nabo, abantu b'ow'amatuugo, abantu b'ow'amaaso go, abantu b'ow'ebirowoozo byo, ddala banyumya emboozi ze zimu ezikwatagana ku lugendo lwo. Kyefaanaanyirizako okuba ng'osoma physics n'otula mu kilaasi ey'abasoma geography. Bo bagenda kutuuka gye balaga kubanga bali mu bbaasi entuufu, naye gwe ogenda kusigalawo nga totuuseeyo, ng'oluusi n'eno oyinza obutadda kubanga kikeerezi. Nkwaniriza ku Lugonvu Show ne nkubaza okuba ng'otwegasseeko gy'osinzira okubeera ng'otulaba. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu nyongera okubeebaza okubanga mutwegatta ku program. Twagitandika ng'ebya bulijjo, naye it's becoming a number one program egyogamba nti otuula n'owuliriza n'obaako by'ojjamu ebirala noga nti ekyo tekikwata ku nze naye kino kikwata ku nze. Bagiyita Lugonvu Show. Nyongera okubeebaza abasubscribinze ku Lugonvu Show YouTube channel yaffe, abafunako akatundutundu ku Facebook. Tutambuliraawo, osobola okuba nga gwatulabira ku Facebook, ojja ku YouTube, ye wabeera buli video, buli show gye weetaaga okuba nga olaba. Lwaki nkugambye ebigambo ebyo bye ntandise nabyo? Mbadde nzija ku makya ku office wano kwa Mutawaz ewali studio zaffe e Makerere. Nensanga omukulu Dennis nampita ku dduuka lye erya Fashion Statement eriri wansi awo ku basement. No, ku ground floor, sorry. Litunudde mu parking eya wano ku ground floor. Ne tunyumya nga sikikiriza nti abadde angoberera. Nangamba mwami Lugonvu nkulabidde for over 2 years. Naye ebigambo byo bimpadde essuubi. Naye ate era nkulabyemu ekifaananyi eky'abantu nga tuli ku lugendo lwe lumu. Emmotoka gye tulimu tulabika okuba ng'etutuusa wamu. Ekiyinza okutwawula nti gw'ogenda mu nju ya Mulagwe Joseph, nze ngenda wa Muzeeyi Musisi, ngenda waani. Naye nga tugenda ku kyalo kyekimu. Bwe mbadde nsiibula nampa ebirabo bino. Dduuka baliyita Fashion Statement. Dennis Nomad London. Nampa ebirabo ebirimu. Mulimu amasaati, mulimu amataayi, era bwe mulaba nga nnyumye mumanya nti aba Fashion Statement be banyambaza. Naye si y'ensonga kubanga si we njagala tutunulire. Naye kituzaayo nti ebbanga limmaze nga njogera naye buli omu azudde amaanyi agali mu munne. Ebbanga limmaze nga njogera naye mpulidde ebigambo bingi ebimuvaamu nendaba nga njogera n'omuntu omutuufu. Abantu b'oyogera nabo ofuba okusengejja ebigambo byabwe. Emirundi mingi abaali bansinkanye bwe mba njogera n'omuntu nkutunula mu maaso nti ekimu ku bibeera binkwetaaza okutunula mu maaso tommalira budde. Gwagendanga buli we banyumya otuula n'owuliriza tebakumalira budde olowooza. Tosengejja noga naye omuntu ono birabika byanyumya tebinkwatako. Kyekiri ekituzaayo wakati ng'olafubana
okubaako wootuuka wakati ng'olafubana okukyusa obulamu bwo. Njagala otunulira abantu b'otambula nabo. Bw'obatunulira abantu abo mulimu jjaneyemu. Ebirooto bye bibeera nga byakuva mu bupangisa nabo balowooza kuva mu bupangisa. Kyabulabe nnyo okuba nga mututte ku mmeeza muteesa nga gwe mayindi zo zakuva mu bupangisa ng'oli mayindi ze zakugenda mu bbaala tebigenda kukwatagana. Either ow'ebbaala agenda kusika. Noonya abantu b'oyogera nabo nga batunulira ekifaananyi naawe kyolaba. We balaba omwenda gwe ng'olabawo 6 vaayo. Oyinza obutabamatiza kubanga bo bakyali mu ango erengera 6 nga 9. Bayinza okuba nga batuufu mu nteekateeka zaabwe naye ate nga bakyamu mu nteekateeka zo. Naawe oli mutuufu mu nteekateeka zo naye oli mukyamu mu nteekateeka zaabwe. Y'ensonga lwaki oli akeera ku makya nayogera naga nti oyo byayogera tebikola. Si lwakuba tebikola ye tebimukolera naye ate waliwo bebikolera. Oyina okunoonya abo bebikolera. Y'ensonga lwaki omuntu agenda ku lugonvizisyo ng'akimanyi tekuli mazina ye n'atuula ng'amanyi kyayagala. Manyi tageti yange, manyi audience yange, manyi abantu b'empeereza nti mpeereza abantu abaagala okukyusa obulamu bwabwe. Siweereza abantu baagala kwemalako birowoozo. I cannot entertain you nkwerabiza ebirowoozo, nkwerabize n'ebizibu by'olina. Nedda. Nyina kukakasa nti olina ebizibu naye obivuddemu otya. Kubanga nkimanyi nti sigwasoose okubeera mu bizibu by'olimu, waliwo abaasooka okubibeeramu ne babivaamu. Kati tulina okusooka okwebuuza abo abaasooka okubibeeramu ne babivaamu baabivaamu batya. Oli ku lugonvizisyo. Abantu b'oyogera nabo bategeera nga bw'otegeera. Abantu b'oyogera nabo balowooza nga bw'olowooza. Abantu b'oyogera nabo balaba nga bw'olaba. Bwe baba nga byenjogedde si bye bali naawe nga bwo biri, kitegeeza nti ogenda Lwengo naye emmotoka olinnye y'eruweero. Emboozi gistukemu, emmotoka giveemu, noonya ewali ezigenda mu Lwengo nga kikyali kikeerezi. Waliwo ebintu bye ndowoozezaako mbadde nzija. Omwana omu nja muyita mwana kubanga mumusinga emyaka. Yannangira wakati mu mbeera y'olusaagiriro. N'aŋŋamba Lugonvu abaana bo bandibadde mu international schools kubanga buli kimu okiyina. N'aŋŋamba Lugonvu wandibadde tokyalya katogo ku kyamisana. N'aŋŋamba Lugonvu wandibadde tokyanywa cyayi mukalu. Ne mugamba kakati oyagala ntwala abaana bange ku international schools, which is not bad. Naye lwaki tusooka ku appreciating nti nsobola okubasasulira akasente ako ke mbasasulira nga nze nasomeranga siringi 670 ate nga bangoba. Ekimu ku kitusumbuwa bannayuganda oba n'ensi yonna, naddala abamu ku bantu abaali babaddeko obubi, tetuteekateeka baana baffe. Abantu bangi bw'afuna kasente ng'akyusiza omwana essomero, which is not bad. Bw'afuna kasente nga mutwala ku KFC, ku Cafe Javas, ku Garden City, ku Freedom City, ku Malakai Ecology, si kibi okuwummulamu naye nga tomumanyizizza nti bwe bulamu bw'alina okutambuliramu. Y'ensonga lwaki abaana bangi ab'abasajja ababaddeko abagagga n'abakazi ababaddeko abagagga ababatambulizanga mu life eno ng'omwana ku myaka 17, 18 n'emmotoka emutwala ku ssomero, ono bw'afa n'omwana asaanawo. Otadde obulamu bw'omwana wo mu expenditure ey'obukadde 5 buli wiiki. Otadde obulamu bw'abamu bagendaga nti oyo ayogeza bwavu, nnyinza okuba, naye otadde obulamu bwo mu expenditure ey'obukadde 5 buli wiiki, ey'okusula mu kalina gali kwoleka, ey'okulya ku KFC, ey'okulyanga mu bifo eby'ebbeeyi, which is not bad. Naye ekibuuzo ekiriwo ekyennaku ate nti omwana w'omusomesa kubeera dokita
nga dokita agenda kufuna obukadde 3 naye akulidde mu bulamu bw'atasobola kuwanirira mu maaso eyo. Lwaki tomuteekateeka mu kifo ky'okuwa omwana obwo obulamu bw'oyagala abeeremu bumuteekereteekere? Omusajja omu yaŋŋamba nti ffeffe n'abasajja bwe tugenda mu biyigo okufuuyisa ne bw'oba ng'otumbeeza fuuti 15 ne gugenda omusulo ne gutuuka ku mutwe ne gukka wansi ne gukuba, ettonde erisembayo litonnya ku mpaleyo oba ku ngattoyo, oba oli mulwadde oba toli. Ne bw'oba ng'otumbeeza ettondo erisembayo litonnya ku mpaleyo. Mu bulamu obwa bulijjo ky'oteekateekera enkya ky'ogenda okufuna, ne bw'obanga kati ovuga benzi enkya oteekeddeteekedde benzi. That's why ngamba abantu nti omusaala gw'ofuna si gwe gukusobozesa okusula mu apartment ey'akakadde, wabula by'okoze mu musaala gw'ofuna bye bikusobozesa okusula mu apartment ey'akakadde. Naye bw'oba ng'osula mu apartment ey'akakadde kubanga ofuna omusaala musava nkusaasidde, kitegeeza bwe gunaggwawo togenda kusobola kusula mu apartment ey'akakadde. Byonna tubikole naye nga tujjukira ettondo ly'omusulo erisembayo nti litonnya ku mpale yaffe, tujjukire expiry date yaffe, naye ligenza okutonya weeteeseteese otya? Lwaki mbagamba nnyo nti era nnyina obuyimba obunnyumira ate nga nkimanyi siri nzekka? Waliwo akayimba ka bamuyita Aizon T mutabani wange nti olugero lwange gye nvudde wange ajjudde ennaku, saazaalibwa bagagga nti buli kyabampeka kapito, okusoma kwange saasomera walungi nti ndisanga be nasoma nabo bankwateko, saalina connections nti nnyina gwe mmanyi alinkwata ku mukono. Ebigambo ebyo bwe tubiwulira abamu gye bikunakuwaliza nze binyongera maanyi. Akayimba k'amayinja mukamanyi, tinazaalibwa mukazi mwavu atalina wadde ekikumi, ng'ekyemisana bw'akifuna tategeka kufuna kyaggulo, tiyabonaabona nnyo nga talina kaalina, olugeero mwe yalimiranga ekiro mweyambikanga. Bino ebigambo bwe mbiwulira nkimanyi nti abantu bangi abakulidde mu bulamu obwo, naye ate nkimanyi nti abantu bangi abakyusizza ebyafaayo ebyo. Yeggwe amaanyi gali mu ngalo zo okukyusa ebyafaayo, okukyusa ebigambo ebyo, n'otandika okuyimba fa ku kyendi kati, n'otandika okuyimba atujje wala Ebeneza Hozana Joy. Gwe so si kuteekerateekera. Bw'obanga wazaalibwa mu kusoomoozebwa, bw'obanga okulidde mu kusoomoozebwa, bw'obanga owangalidde mu mbeera esoomooza, maanyigira buvunaanyizibwa bwo okusaanyawo ebyafaayo ebyo. Bw'obanga wazaalibwa mu famire ennungi, nga wakulira mu famire ennungi eyayina buli kimu, maanyigo era kusalawo okwo era kwewaayo okwo okumaintaininga status eyo. Naye ekibuuzo ekiriwo, abaana bo obateekeddeteekedde, oba Mukama bwe yakulabikirayoko n'obanga atererako nabo n'obalaga nti balina tambulira mu bulamu obwo? Mwe mulowooza lwaki abaana b'abaavu bangi? Mulowooza lwaki abaana b'abanaku bangi? Mulowooza lwaki abaana ababeera nga step daughters, step sons abasigala ewaka, omukyalo ow'omumaka n'ababonyaabonya batuuka ne babeera successful kubanga akimanya nti maanyi gange? Wakati nga takyalaba amukwatako, wakati nga tolaba akufaako, wakati ng'olaba ensi ekuzimba gatalidde, ke kaseera mwogenda okuzuukukira. Nze bye mbagamba mbijjukira. Waliwo akaseera omu ku bantu abasobola okumanya that moment baali nga 2 oba 3.
we nalabanga ensi enzidugaaliridde nga simanyi oba nkwate ku kkono simanyi oba nkwate ku ddyo maaso gye ndaga nga sirabayo naye nga sikyasobola kudda mabega. Ate nkimanyi naawe akaseera ako kaaliwo naye mumbuuze what happened. Nasooka ne nsiriikirira ne ŋŋamba nti abantu b'endese emabega bali mu kugamba ekintu eki oyo akake kaweddemu. Kati mbagamba true story. Naliko akaseera nga maaso gye ndaga sirabayo nga gye nva tewaddeka nga ku kkono siraba nkwatako nga ne ku ddyo siraba nkwatako. Ate si bbanga ddene ffe bino ebigambo bye twogera nga tubyogera with authority kubanga tubiyiseemu. We are living examples. We are living testimonies. Emabega wavangayo ekigambo kimu saawulirako mabega kigambo kyagambanga nti Lugonvu genda. Bayogeranga ekigambo eki akake kaweddemu. Bayogeranga ekigambo eki oyo asiraanye. Bayogeranga ekigambo eki oyo awedde. Obutaba n'amagezi okulengerera okumpi era nze sizaalanga mwana n'abeera mu sirungo oyo. Bwe nawulira ebigambo eby'amaanyi ne ganzigwa naye mba nsiriikiridde nti ffe abakkiriza ebyokukkiriza ebyaddala ebitali bya bigambo ne mpulira ekintu nga kiŋŋamba nti Lugonvu, this is your turning point. Kati kankugambe kino mwana wa taata mwana wa dadi nagambye nti ngenda kukolera programu y'olwaliro nga tunyumya kubanga mbiyiseemu. Waliwo akaseera nga weetaaga turning point yo. Turning point tegenda kubeera mu mbeera gy'ogamba nti yasanyu buli kaseera. Waliwo akaseera bagenda okugobera wabweru. Waliwo akaseera landiroodi wagenda okugobera. Waliwo akaseera wogenda okutambula otule ku kkubo nakuwale omusajja wa benzi wagenda okusangira. Oyinza okuba ng'otambudde offices zonna onoonya omulimu gubuze zonna ng'ozitambudde wakati mu bukoowu n'otula somewhere otule ntukutwala mu kusituka ne weerabira ebiwandiiko byo. Bino bye nkugamba si birooto. Omukisa gwo gw'obuwanguzi gugenda kugwa mu mikono emituufu mu kaseera akatuufu. Naye simanyi oba onaamanya nti kati gugudde mu mikono emituufu mu kaseera akatuufu. Awo we tulabira ng'ensi etwegaanye we wagenda okuva omuzira kyagenda okulaba obunafu bwaffe atulabemu amaanyi. Nze nkugambye eddoboozi lyali ngeri lye nnawuliranga. Ate nga n'abamu ku be ndiwuliramu be bange. Era waliwo omu yaŋŋamba mu lwatu nti nze nkubuulire nakutunuulira nti ne ŋŋamba onaawedde. Byeggamba si bye baze bagamba bazadde bo. Gwali ebweru bwe wali olinnya ennyonyi tebagamba nti ogenda kufiirayo. Bwe wali otandika olugendo tebagamba nti kati oyo awedde. Tebaakubikira abafudde. Nange bwe bizze bibeera. Naye bino binnyongedde obuvumu lwaki nkuwa story eyo. Nti binnyongera obuvumu kubanga nkimanyi waliyo abalinza okugwa kwange. Kola nnyo kubanga waliwo abalinza okulaba ng'osaanawo. Tobawo opportunity. Kikuleetera okukola n'obuvumu, kikuleetera okwezimba, kikuleetera okubaswaza, kikuleetera okubalaga nti endowooza yaabwe si yeeyo. Bw'obanga wasoma n'abaana nga bali successful tekikwetaagisa kwekubagiza, kikwetaagisa kunoonya field mw'okolera ennyo okyuse ebyafaayo byo. Naawe obagambe nti wadde muli banene mu ofiisi zammwe nange ndi munene somewhere. Owa Benz ati owa tipa n'owa tipa ati owa Benz.
owa tipa ati wa benzi kubanga wa benzi wa bei, owa benzi ati wa tipa kubanga wa tipa bw'otamugenda bulungi akuvuuta n'akusaanyaawo. Akaseera katuukanga ggwe bwe kuba nga layini yakwata ya bulimi naawe ng'oli w'amaanyi mu bulimi. N'ono mu ofiisi n'oga nti kaakati ssebo sigala mu ofiisi ndabe bwe sikuwa emmere oba onaabeerawo. Bwe bulamu bwe twetaaga. Wakati ng'ensi etusekerera, wakati ng'abantu batulaba ng'abasaanawo abagenda, ke kaseera ke twetaaga ate obutaggwaamu maanyi. Ke kaseera ke twetaaga obuteekubagiza. Ke kaseera ke twetaaga okunoonya opportunity endala. Ke kaseera ke twetaaga okkanula ennyo amaaso. Ffenna oluguudo tulukwata naye buli omu alina akaseera w'alina okutunuulira ebbali. Bw'otambula omuwawa togenda kulaba ky'oyagala. Weetaaga either kkonako ku kibegaabega okyuka otunule nti yeggwe. Mu kaseera ako oluusi embeera yekkoonako wakati ng'obadde odduka emisinde miyitirivu ne wabaawo ekikkoona. Mu stopover mu bagenda okukwatako mwe mugenda okuba omukyalo omulungi. Wakati ng'okooneddwa mu bagenda okusitula mwe mugenda okuba omusajja obuvunaanyizibwa agenda okutwala mu ddwaliro. Yagenda okuwulira eddoboozi ly'eddungi, yagenda okugamba nti ogwana obufumbo. Naye ng'obufumbo omubuuza wabujja wanga tamanyi, agamba yabujja mu ddwaliro. Tewabujja mu ddwaliro, wabujja mu kayinja akakkoona ekigere ne kiyiwa omusaayi. Obuwanguzi bulinga zaabu buva mu muliro. Naye ebiseera ebimu twerabira omuliro ogutuwa obuwanguzi obwo. Twerabira omuliro ogutuwa zaabu. Ne tutunuulira wano ekyuma ekimulongoosa nga twerabidde gye yava. Wakati mu kaseera nga bakufulumya mu kampuni era nkigamba abantu kankikwongere, bw'okeera ku makya omulimo ne guggwawo, solution oba option si yakuddamu ggolola nga ngoye nakuba nga toddagala ogenda onoonye mu kampuni endala. Solution naye bw'otuukayo ne baggoba si yakunoonya mu kampuni endala, yakugamba nti naye abange naagobwa paka ddi. Embeera gye bakuyisaamu nga baggoba, embeera gye bakuyisaamu nga bakwefuulira, embeera gye bakuyisaamu nga bakulyamu enkwe, y'embeera erina okuwa obuvumu n'amaanyi amangi okola ennyo ogivuunuke ng'otandika ebibyo. Naye munangoba paka ddi, munangobaganya paka ddi. Kolerera otuuka akaseera nga tokyagobaganyizibwa. Kolerera otuuka akaseera nga tokyagobaganyizibwa kubanga gwalina kampuni eyo, and it is possible. Wabula ogenda kituukako ng'omaze okumira obusungu n'embeera gye bakuyisaamu, n'embeera gye bakuyisaamu. Kubanga byonna bino bw'otambulira mu life ey'eddembe, bw'otambulira mu life ey'obuwanguzi, bw'otambulira mu life eyo buli kimu weekiri, oyinza obutakyuka kutunulako bbali nti abange. Oluusi twetaagayo eŋŋombe etukubirwa, mu kukyuka olabira obbiwo. Simanyi oba nina gwe njogera naye nze ng'omu ku babiyiseemu mbirabye, bimpadde obuvumu, bimpadde obuwanguzi. Ndabye bangi nga turning point yaabwe ebadde wakati abantu babagambira nti oyo agenze. Nkibagamba nnyo nti ekisiraani n'omukisa bitambula bibiri. Wakati mu mulimu okuggwaawo eyinza okuba entandikwayo ey'okutandika kampuni eyo. Era tokaabiranga kizibu kyofunye. Osabanga nnyo Mukama n'akulaga ekiri emabega w'okufiirizibwa kw'ofunye. Tokaabiranga kwana mukazi n'akugaana. Tokaabiranga musajja kulekawo. Bulijjo nga tetunnalaajana, nga tetunnawulira nnaku na bulumi olw'okuba aliwo embeera gye tuyitamu, tusooke twebuuze nti naye lwaki eno embeera Mukama agituleetedde mu kaseera kano? Gwe lwaki teweebuuza nti naye lwaki mu byonna kino kizze mu kaseera kano gye kijjiddemu? Ebyo bwena byefumiitiriza n'obyebuuza ojja kusobola okubyeddamu. Naye byonna bitambula singa tutunuulira abantu be tutambula nabo.
singa tutunulira abantu betuwuliriza, singa tunulira abantu betwogera nabo, singa tunulira abantu betulya nabo, nakigamba nti obugagga tebuli mu nsawo. Era obugagga si ssente, wabula obugagga be bantu. Yensonga lwaki sobola okuba n'obukadde 5 obukadde 10 naye nga tomanyi kiki osobola zikolamu. Nga tomanyi kiki osobola zikolamu. Olina ssente naye toyina birowoozo byankulaakulana. Naye bw'otambula n'abantu abalina ideas, oluusi nga muli mu layini y'emu, nga mutegeera kyekimu, nga mulowooza kyekimu, bagenda kukoonako bukoonyi bagambe nti zuukuka. Oli ku Lugonvu Show. Tonakuwala olw'embeera gy'oyitamu ku lwaleero, wabula funa obuvumu olw'embeera esomooza gy'oyitamu olwaleero. Bwe wabanga ewammwe mwasobolanga obutalya kanyama January paka December ne mukalya ku lunaku lukulu, kitegeeza nti tomanyiira mbeera eyo. Wabula lafubana nnyo akaseera katuuke ng'onyumya nti nze akaseera katuukakoko nga sisobola na kulya nnyama nga wenjagalidde, nga sisobola kufuna kasoda nga bwenkaagala. Naye kati neebaza Mukama obeere obujulizi obulabikako okusinga okkeera ku makya okulaajana n'okugamba nti ffe twazaalibwa bwe tuti. Mu buli generation oba mu buli myaka oba mu buli family mulimu omuntu agenda okukyusa ennanga envuga yaayo. Bw'oteefeeko kufuuka gwe agenda okukyusa envuga y'ennanga, n'oli n'ateefaako kufuuka agenda kukyusa nvuga ya nnanga, n'oli n'ateefaako, kitegeeza nti time egenda kutuuka mwe bwe mutyo nga bwe muli. Era mugenda kufuuka ekyokulabirako nga baganoga nti jjajjawo we zambuulira ne kitawo ne zimubula ne babawo ne zimubula gwo n'azifuna, naye bagambe nti abo tebaamanya nti waliwo akaseera ak'okukyusa envuga y'ennanga. Osobola okugikyusa. Bino byegamba tubirabyeko. Wakati ng'ensi ekulaba ng'agaanye, wakati ng'ensi ekulaba olemereddwa, wakati ng'ensi ekulaba tokyalina lugendo, kati gw'oba ogiragira nti kano kenkoze kubadde kweteekateeka nsinziire. Buli nsobi gy'ogwamu, buli kulemererwa kw'otuukako, buli kunyigirizibwa kw'otuukako, tobyevuma, bikuyamba okuyiga oleme kubiddamu nkya okubisisinkana. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Bwe tunaatandika okwogera tuyinza okulwawo, naye nga mbajjukiza nti Lugonvu Show ebeera ya Monday, Lwakusatu, Lwakutaano ne Sunday eno tugenda kuddamu okusoma akatabo kaffe ak'obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okwefumiitiriza, essuula ey'okubiri, akawandiikibwa omwami Hamis Kigundu. Njagala onzikirize nkusiibulire wano. Yebadde program eya Lugonvu Show. Subscribinga, likinga, commentinga, tusobola okukyusa obulamu singa tutunulira abantu betutambula nabo nga ddala ekkubo lye bakwata naffe lye tukwata. Weewala okutambulira mu makubo g'abantu naye ng'ebirowoozo bye byanjawulo ku birowoozo byo. Bajja kubuza ofuuke omupakasi waabwe. Goba ekirooto kyo. Mubeere bulungi.